breaking news eriwo tesanyusa nenga nina okukikutirawo mu Uganda kwanze nabagamba ku international scene zono njamu kwatanga one man army then tubivumiriye ebikolobero byono omusajja byakola kubanga bya kisiru nyate bitulabisa omwami oyo Museveni takyasobola kweka frustration takyasobola nabagamba ono wetulaga takyatuinako option kalutaina ekintu ekimutaasa kiri eki senga afuna civil war agipise n'agipika naye tugimumye yagenda n'aleeta abalalo mu Buganda ne tugaana okulwanagana n'abalalo ne tubeesonyiwa n'apika ekintu kya tribalism ne kigaana kubanga yengeri yokka mutowerera afaanagana nga skeleton yono wano Kagame engeri gy'afaananamu gyasobola okufuga Rwanda okitegera gyasobola okufuna obuyinza mu Rwanda kati kitabani kyakigerezaako ebintu byonna biganye kakati ekintu kye kisobola okufugiramu kiri eki kufuna civil war wekifuna civil war ne balangira state of emergency naye agipise n'agipika apise tribalism tubiganye aleese abalaalo tuganye mu Buganda tubaganye n'abatwala eri waggulu mu Teeso netteeso nene bagaana okukimwa na mukwekazakazanga mukaluka utajja buseraga abalaalo muveeyo eno directive ngatumumye civil war kakati walabye ekyo nga kiganye abapikira lutalo na Sudan Museveni ali mu kupika lutalo na Sudan okitegera ayingirira Sudan nasoka nembagama nti omwami oyo atandise okutta abasudani nga wababaka ettaka okitegera ekintu ekyo America nesindika ambassador waayo najja mu Uganda awo nasinkano wa Uganda ne bagende wa Museveni bamugamba abistoping Riek Machar nawandikira UN amaje ga Uganda gakoleki gafulume Sudan okitegera ekintu ekyo gafulume Sudan gadde Uganda omuyayo oyo amaje agamu yagajjayo agali mu kitundu kya Riek Machar then nasigaza ya amaje agakuma Salva Kiir SFC ekuma Salva Kiir okitegera naye bamugamba agijeyo kati kyali mukolo okubanga ayagala lutalo lukaluka kye kisobola okumutaasaako kitabani kyo okutufuga naye okweremeza ku ntebe Museveni atandise okutenkula lutalo ku Sudan okitegera ekintu ekyo ali mu kutta ba Sudan ekyo nkibabuulira banna Uganda it is the high time you stand with Sudanese muvumirie Museveni ekikolo ekintu kyali mukola ali mu kubaleetera lutalo naye njaga otunulie tanka zino zipakinze side ya Uganda tanka azitadde side za Uganda n'amaje agadeployize ku side ya Uganda ekintu kye yekwasa nti South Sudan bubalumbye ekitundu kya West Nile ekintu ekyo bakita sovereignty bakita territorial sovereignty kiri under UN kibera against the UN charter okitegera sengo okikola naye nga ekiri approved ekituufu ekiriwo amaje ga Uganda gegayingide South Sudan negagenda negatta aba Sudan basa aba Sudan batano era aba Sudan mu kwerwanako ne batayo mu UPDF mukubanga aba Sudan bali tebabyetegekedde bo bamanyi nti nno egundi ya Riek Machar gye wandikira UN yali mu kukola ki yali mu kugenda maaso kati Museveni ono kimuteseza tanka zino ku side za Uganda ayagala South Sudan erumbe Uganda kubanga olutala lwagala mu Uganda kyali mu kubala akaluluko takasobola ali out kati alina bati nkuulira lutalo luno okitegera ekyo banna Uganda it is the high time mutandika okuprotestinga ku bino ebintu ate bakyali abo nabagamba bakyali bano basiru ekintu kye bakola luno lutalo lwali mu kupika terusoboka okitegera tekigenda kusobokera tajja succeedinga nakyo nabagamba when it comes to foreign policy and international charters look no further kino kati mwe basiru mwe kambanyonyola ekintu kyone kyemuli mu kukola ndiri nabagamba government eno ejjudde abasiru ye ekintu kyakola ayagala ekimuyisaawo ku olwo kati amanyi wana alumba Sudan egenda kujjemu kube Museveni ne wafuna ekikompolo eki ne kiva mu Sudan ne kigwa ku ttaka lya Uganda ayagala lutalo lutandikire watagenda duvuga nga aluza Kampala sachi ati ajjawo akalulu kubanga akateta kayinaako ki takayinaako se ebyabadde nga alimba nga ali ne bakyalibe kati mwe basiru mwe kambabuulire kino ekintu kye muli mu kukola kiri against the UN charter kino bakita sovereignty bakita territorial sovereignty mwe muyingiridde sovereignty ya Sudan ekintu kya nyini ekiri mu kubago bye Congo gwe ne Kagame Museveni ne Kagame kiri mu kubako byayo bakita territorial sovereignty it is against the UN charter kati bano ba provoking out of which temugenda dufuna kyo kibabulira kubanga wano UN yeyingirawo UN esobola kubeera negotiator yesonga kine Sudan tena balumba naye ate bajja kubakwata mujja kusasula fine ebye mwetegeka mu mwagala lutaleno ne mujja sasula fine ekyo kibabulira kubanga mukolanga basiru temulowooza nga mukola ekintu oshegera nabagamba Museveni otalina ba advisor bagezi ekisoka Museveni musiru nafuna ne ba advisors abasiru kati okero oliye yalina ku advisinga Museveni n'ate okero oliye mbamutekawo nga kifaananyi tamanyi na UN charter tamanyi na kino ekintu kye bakwata territorial sovereignty agreement eno etteeka lino ligamba ki repercussions ziri ki nga bagende e Congo ne babba okitegera ekintu ekyo tamanyi repercussions za kino kintu kye bali mukola ye just amanyi ti katugende tusumbwe Sudan ejene Uganda ekwe bikompola tujjo tulete mu Kampala muhoza awambe mukulu abasajja bakulaba
abasajja bakulaba ate kino kyokola kidedire nnyo kugwe si kuffe kubanga ffe tulina okukuba akalulu kokolotya tugenda kukuba akalulu bino bye muliko mu paniki zino mumala biseera eyo bye bakola kati ali mugundi apanze bomu. This is UN. Kino ekintu kye bali mukola kya UN ejja biyingira mu bweti ebuuze kati katulabe ani mukyamu ani mutuufu. Nze kyensaba bannayuganda kiki mutwegatteko muvumirire ekintu kino. Museveni aguze ne babuloga ku media abuwadde sente bubuno kambuteeke na wano bubuno bubuloga oshegera buno bubuloga bwa Museveni abuwadde sente butandika okupika ekintu ekyo namwe bannayuganda mukiyingiremu temuyingira mu bino bya kisiru wabula muvumirire ebyekisiru bino buno buli ku Facebook ne ku X butandise okukoza Uganda ke bakube munonya kikutaka lya Uganda ke bakube butandise okupika munafe tuwagire tudda ku side ya Uganda kwa Sudan aleto Museveni obusiru fe twabuvaako dda obusiru bwammwe abatuusi n'aba NRM musife tetuli ku level y'obusiru oshegere ekintu ekyo just mwe basiru kyova mukwata n'ebibomu n'ebibalya ne mukwata ebirwadde n'ebibalya because you are stupid and dense temumanyi kye mukolako kibeera kitegeeza mwakola ebirwadde wano nembaga koboni World Health Organization yeno big organizing ne mala ne mubijjayo na mukitegedde ntikibadde nze ja kuwabula woyina amagezi outegere oba oli musiru munsigalenga muli basiru okitegere ekintu ekyo ne mukuba bibomu nembagamba UN ejabbalya ne mutandika okujja abasirikale be batezeza ibbomu zino nga mumaze okutta abantu babwerere kati essaawa eno muli mukutta abasudani naye kino nkikubulya teri munnayuganda agenda kuwagira bya kisiru byammwe teri tugenda kukuba akalulu mugenda kutuviira aguze bubulogo obusirusiru buno butumbavu obutuusi naye butandise kupika we yali pika ebya Congo naye gwe tomanyi bodiringa na we just don't know muganda ukati afaanana nga kaskeletoni atunulanga omusikolemu ebyenda naye luli yali alowooza nti wakyalo nyo bakagamba kafuguma bakolonialist temungambako imwe obusirusiru obwe mulina mmwe okitegeera katulabe kye kigenda okuggwera naye mbagamba bannayuganda start protesting against Uganda's invasion on Sudanese territory. Kino ekintu bakita territorial sovereignty mulage ensi timwe muyimiridde na Sudani era temwagala lutalo lwa Museveni na family ye. Please ne okola post ye mubweti kulwa Sudan mukole post ye mukulwa Sudan ngenda batera ekifaananyi kino Sudani yegamba we are one tetulwana wabula buno butumbavu bwo butandise bwoza bakube Uganda ekube Sudani bakube bantu mmwe temututinkuulira ntalo Museveni tugenda kukuba akalulu ogenda kuvaako forcefully or peacefully walayi bantu mwe mwatutama bisirani mwe mwatutama osegera n'omuntu yenna abeesembereza tumulabanga kikolimo tumulabanga biseseme twagala musesema osegera kati kagenda kati nkula entalo katademu bubulogo obusirusiru setoloza munafa abantu amagezi gaffe gasukawo ku ebyo byasukawo ddebyo twabibuuka dda tetwagala ntalo mu Africa tetuzaagala mwe kizibu kya Africa mmwe mwababiri gwe ne Kagame mmwe ne mugenda you are going to test the wrath of capitalist. Just watch the space. Mbagamba ne mukozesa nnyo obusiru nga mulowooza nti mwabasinga okutegeera teri munnayuganda alina magezi asobola kukola kino kwagira kya kisiru kye mulimu kukola kubanga ebyekisiru byammwe byatutamatamada Museveni watutama n'abantu abakoleramu atutama ne family yo yatutama n'amalwalo gamwe tujja gaziikulayo bantu mmwe mukitegeera kati kali kuguni kati nkula this is against the UN Charter. Kino kyo nkikubuulira ate nkubuulira kino tojja kumalako nakyo. Just watch the space and mark my words. Omanyize ebiseera ebisinga mbagamba nti government yo gye mulina mujjudde basiru n'abalina okwadvisinga nabo basiru just bakupika bupisi egenda olumbe Sudani ejje ekukube kati mwagala kusanyawo bizimbe bye mwazimba ezo sente zazimba ebizimbe ebyo zammwe anti kagamba nze okugenda Uganda njireka we nagisanga buli kimu jakiteeka kutaka sente zazimba ebizimbe ebyo zammwe ebyo bizimbe bye tugenda okubawambako ebyo tugenda obbajjako bya zammwe ezo sente mwajja nazo wali oyingira Uganda mwajja nezo sente oshegera mwajja n'ebikooti nga biyulise mu mugongo ebikooti ebiyulise mu mugongo mwali mu sente mwali mutungiddemu sente oshegera kada onekawoza inze with Uganda nagisanga wala nagisanga wabinyo inze okugireka Uganda njagireka nga we nagisanga nonsense ogenda gireka nga wagisanga bajjajja we batwe bagisanga bujja butusirwaliyako lwaki mutu esibyeko tetubaagala bantu mwe tetubaagala Museveni tetubaagala ne family yo tetubaagala mwatutama n'omuntu abeyogerezaako naye yatutama ni wabeera nga wano ne wabeera wakinga tumulaba abeyogerezaako mwatutama bisiraani mmwe akati buli wali mukubutandise ku provoking entalo but kino togenda kumalako nakyo teri agenda kuwagira ku muna Uganda it is a high time
protest against this. Abana ba X stand with the people of South. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinza bango tuliza gwe natana twengoko tegeza nti kirira wansi wale kigambo subscribe kikoneko oberengo twenga kabali mu diaspora mbatumideko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV mbagaliza weekend ennungi mweraba.